Omukozi bigenda bitya twagala kwebaza webale kola webale kuyiya abavuka mbebaza mwaka ensuso nti mwebale nnyo mwebale ddala onaku leero njagadde okuddamu ekintu nzize nkyogera ebirundi mingi era njagala kiddamu olunaku olwaleero nti tupulaninga ebintu binene tutandike na kitono naye tutandikirewo tulowooze binene tutandike na kitono naye tutandikirewo ekikulu kutandika tandika fenna tulina plans nyingi mu mutwe nyingi mweziri naye tutandike tandika however small kobenga otandika na katono katya naye tandika kobegwe plan yo ya kuzimba omusingi gusime kobegwe ngogantize nja kulunda nkoko ekiyumba kizimbe kibeerewo oba ennyumba abalunda enkoko tebagala tuyite kiruyumba tuba tukivuma nkale ennyumba y'enkoko yo gitandikeko ne bwoboga nti goyagala kulima tandika ekikulu kutandika nti mbagamba bulijjo nti ne bwe tunalowooza ebinene bitya nokulanda njagala kuzimba ennyumba eva kuno na kuli Buganda bulamba singa oba totandise toyina kyokola kyensaba tutandike neboga njagala kutekola business njagala kusoma tandikako oba njagala kusoma ekifo wakisabye forms wazijjeeyo wazijjuza wazizizaayo awo tujogamba nti otandise oyagala kulima ogenda okulima wasaayeewo oyagala kuzimba omusingi twagusimye nze kakati kyendabye ndooza kanzire mu spare kati okozeewo ki steps kizootutte mu kudda mu spare step kizootutte mu kudda mulimu ogwo mulala goga nti njagala kudda mu guno kikyokozeewo abaje balina kati kakati nze kyendabye kati ebyo biganye kati njagala kulima tandika fe kyonna plan zo buli omu ayinizeze balina plan by the way olina plan zo mutwe ono alina n'oli alina nange nina naye plan yo gwe gwogimanyi naye gitandikeko tandika kubenga oganjagala kukola njagala kuva wano njagala kudda eri njagala kulima njagala kulunda njagala kuwasa njagala kufumbirwa tandikako step tuzirabe kikyokozeewo ekidda mu luddolo in that direction gyogamba kyoyagala okukola otandiseeko ne bwe tunayogera tutya nga tubirese mu bigambo nagamba wano nti ndabye abasajja bagamba ngenda kusimba kalitunsi tuli mu myaka 5 naye kati yatandika gamba kale senga nange nasimba saya kati yenkana oyo kale senga nasimba saya kati yenkana oyo kyekyagana okusimba kyekyagana okutandika mama kumala emyaka 5 era nga kyekyaganye so olunaku leero kyenjagadde okusaba nti let us start think big start small but most of all start now kyegamye nti nzija nkyogera nnyo so njagadde kikkaatiriza ne leero nti tutandike pulaani yonna gy'olina enteekateeka yonna gy'olina tandika tutambule tulina okutandika teri kisinga kuyigiriza nga kutandika kati nonojja n'obuuza omuntu tiwamma kati bwensimba payini bwensimba kalitunsi simanyi bwensimba ki kati naye ate singa oba osimbye ojja biraba nkakube kulima singa oba olimye ojja biraba and it is the best class kwekuyigirizibwa kogenda okusinga okufuna ng'otandiseeko ng'ekintu okirabirako ddala Mweza no gamu tuwayi nasimbye obumonde bwange naye nga bukoze bwe buti ni bwe buti agambe kati olaba ekikola bwe kino bwe kiti kifana bwe kiti ntiye akati ekyo kirwadde gundi kati fune ddagala bwe kiti nga kyoyogera okirabako oba kyakuyigiriza kiri awo woli so tugamba tutandika unakola ebyo na plan zo zoina zo ennyingi webale zo nennungi zoina webale naye kikujabi nawe kasoba nga tutandise obulungi bwazo bufa kobengo oyiyotya obuyiyabo bufa singo batutandise tutandike think big start small but start now gakuwebwa munno kabadde akatundu kaffe omukozi akulakulana mu program omukeeze n'enkya mu kyo